Baasa mbadde njagala ku waliwo fayiro gyesirabe eya requirements eza iteeka okuba ekyali mu ofiisi yo kale gimpeeko wano gireeteko mu ofiisi ngyetaaga nti njikebede nga sigiraba kale leeta kati njagala genda mu PTA ataani naye kati lino essomero yalifudde kyakuzanyiramu nti wanayagalira wanaafulumira wanayagalira wanaayingirira essomero lirina amateeka gaalyo baasi ebintu ebimu bikwate nga bwe biteekeddwa okuba please come in my office baasa lindako hello yes come in mwami Kintu nsanyusa okukulaba muzadde nsanyusa ennyo nyini ddala nsanyukidde ddala akatebe kaako mujeebale mwami Kintu kale munnaye gitambula bulungi bwe gityo mpolampola naffe mwetuli tutambuza mpolampola egyabayizi omanyi naawe odda buto bikooya abaana odda buto kyenkana olina okukwatagana noono omwana nooli ate kati fe agaffe gabeeramu bangi akati gavumenti yayamba abaana basobole okubeera okufuna omukisa gw'okusoma batuwa UPE kyayamba abaana baali bangi abaali batuula awaka so kakati bwe bajja ne basoma at least bafunako obuweerero n'okumunyungukako mwebale kitegeera abazadde kuba munnange abamu tebakitegeera naye we mukitegeera kiba kituyambye ennyo ensonga eyakuyisizza ya mwana ono wange Sekajugo yensonga eyakuyisizza ssebo taata nga kyetwagala fayiro ye eyina ebizibu bingi ate bitya omwana tanza okuza emisango si misango omwana si yagizizza omuzadde yagizizza nze nina emisango taata naye giyinza okuba simigenderere naye nga mituufu abaana bano gavumenti yabayamba bazadde nsaba tukkiriziganye gavumenti yabayamba naye gamba abaana katubasasulire ki fiizi basome okusinga okuba obuzibu abazadde bwe bayitamu babulaba naye kakati bwe batuwa abaana ne tukkaanya omwana tayinza kubeerawo njala tayinza kubeerawo nga talina kitabo ne tukkaanya nti kati mwabazadde muleeteeyo akantu akatonotono kemukola ki okufuna ebitabo n'obuugi kubanga era omwana tasobola kusoma ku lubuto lukalu aba yeebaka bwebasinga naawe ekyo bwokimanyi so kakati togenza okutuna mu bitabo ng'owuwo okuva lwe wamuleeta tukubanja n'obuugi ebitabo wamuwaako taamu emu njijukidde yali emu kakati ffe tutetenkanya okulaba ng'afuna ebitabo tugamba omuzadde tunaakola ki tunaamubanja tugenza okulaba kisusse kakati banne banywa obuugi oluusi ne bikusobera kofa omuzadde ajja atwala omwana atwale omwana wakiri nedda edimasa ate awo oba ogenze wala kuba kati omwana namuleta asome abanguke okitegedde naye tufuddeyo okumuyamba kubanguka olaba nze nfaayo ofaayo omwana wamuleta mu kirasi ki buzibu buli bumu nti just akasente kabula omwana wamuleta ali mu kirasi ki yali mu P3 kati emyaka 3 ali P5 omwana okuva lwewamuleeta ebitabo ebyasooka n'obuugi obwasooka toyina kyewali oleese ne bwe tukuwoereza akabalwa ne bwe tukola tutya naffe tukooye njagala nange okubanga mpeera omwana we naye obuzibu esente zibula mwami Kintu esente zibula eryaddala zibula tonyiiza nesikukunyiiza kuswala kutya gwe bwewetunulya bwotyo ddala toswala ate ntulira nti bwotyo bwofaanana omwana wo n'abeera wano ku ssomero nga gavumenti yekusasulira kyokka nezo ogumukulira obuugi nazo ne zibula nezirimeka
zirimeka gwe tulabalemu naawe bukyangoleta mwana tomanyina kumanya bigenda mu maaso omwana wo ogenda mutwala kiri bwe kiti ngumiikirizaamu nkugumiikiriza ngumiikiriza emyaka 3 nkugumiikiriza nyongera omwaka omulala guno ogwokuna tamubasasulamiko obugi tamanyina kumanya 2,000 2,000 akapapula tetwakabaweereza biri kati segeza myaka 3 mba guwera omutwalo kati guwera omutwalo gwe naye mwami bangumiikirizeemu teri kugumiikiriza ogenda n'omwana wange alina osoma kuba njagala asome ogenda mutwala obuzibu buno sente zibula ofaanana otya tunula bwolinawe nawe bwoyambala bwofaanana kati tolina sente ngaoyambala bwotyo ngaoyambadde bwotyo ddala kati ate bino byokwambala bya ne sente ndala sente zibula obiguza mannyo osinikayo businisi mannyo bangumiikirizeemu kigenda kwongera kugumiikiriza mwami kintu ofuluma n'omwana wo omwana gavumenti bamugoba omwana wa gavumenti kakati bwe munatuwonya abanyanga temuwanja alina kusiiba njala okuleka we omujja wano omutwala mu state house ojja kufuluma